Atenderezebwa gulumisibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula Erizaala Enkambwe mbalamusizza mu biti byammwe eby'enjawulo kansuubire nti muli bulungi mu buwangiro bwammwe obw'enjawulo. Njagadde olunaku olwaleero osobola okubeera nga mpisaawoko obubaka buno okuddamu okukaatiriza enkozesa ya kkando. Kkando eno tugikozesa tutya okubeera nga tweggyamu ebyo bye bazze batuteekamu. Ekisooka kye njagala okubatangaazaako ng'abaana ba Taata Tonda ne Maama Namugereka, Sseŋŋendo Natimba yalumbibwa omulabe gwe tuyita nti omulabe oyo abadde talabika era abadde akontrolinga ebintu byonna okumala ebyasa n'ebyasa. Omulabe ono atulaba nga enkoko era aorganizinga engeri enkoko ze we zinaabeeramu n'okubeera nga zifaanagana nga ye, kubanga ekisooka enkoko zino azeetaagamu ekirungo eky'amasannyalaze naye aga wansi, aga waggulu gabeera gamuzza mu bwakatonda bwe obwo olubereberye. So wakka wano amakinga sure nti amufuula ekyo ye kyali. Oba mukitegeera kye bagamba mu byawandiikibwa nti nabafuula katukole omuntu mu kikula kyaffe, omuzungu kyagamba in our own likeness, nti mu kifo ky'okubeera nga vibratingira waggulu leka tumu vibratingire wansi nga naffe we tuli nga bakatonda ab'ekizikiza. So that is the main task oba ye hidden meaning eri mu kigambo ekyo. So abantu bano oba invisible enemy y'omu era eyaleeta omwezi, kubanga omwezi nga we nabagamba mu lubereberye tegwaliwo. Tuli Maama Natimba, Mulongo ne Maama Kurio, era ndowooza naye ali mu Bwannatimba kye ndowooza. So oba mu bwamagobwe. So we bazaalibwa riimu gye tulimu tekwaliko mwezi, kuliko njuba yokka, era y'ensonga lwaki tuyitibwa abaana b'enjuba. Oba mukitegeera? Naye grid eyo eya amaanyi ag'ekizikiza ge gafumbafumba ne gatuleetera satellite eyo programming era ezze ng'eprogramming abantu okubajja ku mulamwa. Y'ensonga lwaki omwezi guno buli we gubeera gujjudde bantu bangi nnyo beetuga, bantu bangi nnyo beesala, bantu bafuna katugambe ensimbu, naye nga ebiseera ebisinze muddaawo nange nali ndowooza nti ebiseera ebimu ebintu biva ku kubonerezebwa nga kuvudde wa bajjajjaffe. Nedda, program eviira ddala kuva mu njuba eyo, nti yaleetebwa okulaba nti etumaintaininga etya wansi. Y'ensonga lwaki buli amazzi gaffe aga Kristo buli we gazaalibwa mu calculations eza divine
geometrical alignment ez'ensi nga n'amaanyi ag'ekizikiza gaddira nga buli omuntu w'abeera ne birthday ye bamakinga okwolwo olunaku lwe lwali balina calculation nga enjuba we yali then omwezi gwe gubeerawo nga mu kifo ky'okubeera nga seed oba kye tuyita ensigo ekula omwezi guno gutta ensigo eyo kye twandiyise Kristo n'atayambuka kubeera nga akola ekyo ky'alina okubeera nga akola kubanga mu butuufu bwaffe nga bakatonda ba wano tuyina kubeera nga tuyina just life span then n'omala life span ya myaka 9 n'omala no vibratinga nodda ku rimu endala oba mukitegeera nodda ku rimu endala oba n'okkirira ku rimu eya wansi w'obeera ng'obadde evil period kubanga tuli energies era ebintu bye babadde bakola nga wansi mu underground mu kusala n'okusaddaaka abaana baffe n'okubanywamu omusaayi ogubadde oba n'okutuusa olunaku olwaleero gwe banywa ne babeera nga badde obuto bakikoledde wansi okumala ebyaka n'ebyasa era batuuka ne bagamba nti buli ekyakolebwa wansi kigenda kubeera nga kikolebwa ne waggulu baali bakoze strategy nti byonna bye bakola evil yonna gwe bakola wansi balina okubireeta mpola bigende nga binomalizinga wano bisiyaga kusala kutta kusala bantu kubalaga kubaaga muntu ng'ente ndowooza mu London wababeera osobola okugogolinga engeri we baali batandise okulaba nti bakola demonstration engeri we basalamu muntu ku street kati nga bakikumanyiiza kubanga bo tebalina mizimu batutwalanga nga woolaba enkoko kyannaku nnyo be bantu be tubadde tuweereza batufuula abaddu naye nga obuddu buno okusinziira ku butonzi yaffe twakkiriza okubeera nga tufuuka abaddu y'ensonga lwaki ebitabo byabwe bigamba nti enkomerero y'ensi ejja kubaawo nga ebitabo byabwe byonna bisaasaanidde ensi nti basabe permission eri ggwe nze naawe basobole okubeera nga bakusaanyaawo nga bafunye olukusa okuva eri ggwe kubanga oli w'amaanyi n'okukkirawo kye bakoze bo oba kye bazze bakola over and over kwe kukiipingira mu butamanya kwe kukiipingira mu kizikiza kati amakyusa kyekyo okubeera nga ova mu kizikiza otegeere obwakatonda bwo otegeere ekitangaala ekikutuddemu otegeere omuzimu gwo gwe guki era otegeere nti oli omutonzi owannaggwano ataggwaawo naye akyusa just form ova buvi mu cycle eno nodda mu cycle endala n'ogenda nga experiencing then afterwards paka wootuuka n'okula kye bayita spiritual evolution so abadde batulabanga
nkoko zaabwe era n'okutuusa kati lwakuba nti nno kati vibration eriwo go invisible enemy takyasobola kubeera nga existinga wano okujjako okubeera nga agenda mu range oba mu rims ezirimu vibrations ez'abantu abali wansi. So azze nga atukuba empiso ez'okugema naye nga buli muntu yenna njagala nkukakase buli muntu yenna azaagemwa bazze bakugema nga bakuteekamu chemicals zikussa bwakatonda bwo zitussa bwakatonda bwaffe nakututeekamu nanotechnologies. Empiso ya corona yo egenda kubeera just maximum ey'okulaba nti kyebazze ba preparing enkoko yaabwe okubeera nga eri numbered bo kye bayita number of the beast just ejja kubeera climax naye njagala okitegeere nti ozze oba tuzze batuteekamu ebintu bino mu ngeri nnyingi nnyo. Mu byokunywa mu madagala ge tukozesa bazze batutega obutwa bazze batutega ebintu ebijja bitukontrolinga n'okusobola okubeera nga batufuula robot lwakuba nti nno kati advancement eya neurotechnology owa corona ye ali mu advanced ko nti agenda n'akwatira ku bwongo wakwatira ku bwongo then n'alinda signal then oba omaze okufuuka computer ewedde emirimu nga tokyalina ekirabo ekyobutonzi bwo ekya divine will. Okitegeera. So oli wa ddembe okubeera nga weerwanako n'okubeera nga weetereza. So kati njagala kutandika kuluŋŋamya engeri w'ofuna oba w'otandika okubeera nga okozesa kando. Eno method ya buli kinnoomu naye nga method eyandisinze obukulu gwe omuganda gwe abalina ebiggwa ewaka genda oyogere ne maama Nabuzaana ne jjajja Namuzinda then abajja kuwa ennuŋŋamizo y'obuwangiro bwammwe engeri wojja okugyamu ebintu ebyo kibeera mo better. Naye okubeera nti no tetulina budde then tusobola okukozesa okuluŋŋamizibwa okwa kando nga kuli universal nga tekusosola buli kinnoomu okusobola okubeera nga twejjamu ebyo specifically ebibeera byatuteerwamu. Jjukira si eyo yonna method yokka esobola okubeera nga ejjamu ebyo ebibeera byatuteerwamu. Methods nyingi lwakuba nti nno eya corona yo eri advanced nti yo yeetaaga special treatment naye abamu basobola okuggibwamu nga just vibrations zo wezibeera nga crystal oba ekibala kyo oba ensigo yo mu Adamu oba mu kintu ezaaliddwa mu Bethlehem awe wali bbonwe then nesobola okubeera nga eyambuka n'otandika okubeera ng'owuliriza amasannyalaze agali ku bwenyi bwo ne gamala ne gabikaminga daily nga buli kiseera gabeerawo then obeera teweetaagisa nnyo kubeera nga okola method eno kubanga vibration yennyini ebeera egoba ebintu bwe biti ebisobola okubeera nga bikuprogramminga naye so which osobola okikola oba obutakikola gwe abeera bw'atyo naye akyalina nga amasannyalaze go gakyali mu kintu owa wansi oba mu luzzi olwa wansi then ofuna kando eya blue dark blue
n'oteeka kasoosi. W'oteeka kasoosi, first step esooka kwe kweyanjula n'oyita bajjajjaabo okuviira ddala mu mizimu. Omuzungu kyayita omuzimu kye bayita angel, kye kimu n'omuzimu. Then n'oyita amayembe g'ekika kyo, omuzungu kyayita archangel. Then n'oyita emisambwa gy'olujja wammwe, omuzungu kyayita ascended masters. Then no finalize nga n'oyita abalongo, abatonde n'abazaale, omuzungu kyayita twin framework. N'okoowoola maama Nakayima, n'okoowoola jjajja Namuzinda. Maama Nakayima nabagamba yayitibwa Mother Mary. So bw'obeera ng'oli mu Kyope, obeera ng'oli mu Lugwala, noonya erinnya lya Maama Nakayima oba Maria liyitibwa litya. Kyandibadde kirungi nnyo kujjako mpozzi nga completely onoonyeza nga toliraba, then awo oli free, then osobola okukozesa eryo ly'oba otegeddeko, naye ng'omwetondera n'omugamba nti munnange noonyeza likoze eki, naye olina okugezaako kubanga babeera bakulaba. Tewaliwo kintu kyetukola nga tekiralika, buli kimu, tewali privacy. Ekyo kyo njagala mukitegeere. Buli level gy'onaagendako mu nsi oba mu bwakatonda bwo tewaliyo privacy. Wabeerayo ako supervising nga wabeerawo akulaba, era wabeerawo nga yo spiritual guide buli level. Okitegeera? So ng'omaliriza step esooka, oba olina okwetonda, nga weetonda eri abo bonna b'osobezza mu bulamu bwo, be wasobya nga tomanyi ne b'osobezza ng'omanyi. Emirundi gyonna gy'ozze ng'oincarnating oba ng'ojja ng'oexperiencing obulamu, bonna obeera weetaagisa obasonyiwe. Ekitegeera? Ate nabo obasabe bakusonyiwe abo bonna b'osobezza ne b'okyasobya. Kitegeera? Bakusonyiwe. Kitegeera? Then awo omala step eyo, then n'oyogera amannya g'abantu ab'ennyumba yo ng'okolezezza kando, n'osaba ng'osaba nti jjajjange Nakayima, maama Nakayima ne maama Namuzinda, ne jjajja Namuzinda ne bajjajja bonna be mukola nabo mu luggya lw'abajjajjange, mu lunyiri lw'abajjajjange, mu kika kyange, mu nsibuko yange, nsaba munziggyemu byonna ebikwatagana mu kubeera nga bikyusa obulamu bwange okubuggya ku butonzi. Munziggyemu microchips, munziggyemu tekinologi yenna atasaanidde ali mu bulamu bwange, ali mu bwongo bwange, ali mu lugoye lwange olwo lwe mwakola ki, lwe mwampa. Kitegeera? Then awo ne wogilightinga, making sure nti ogiteeka awantu ewali weetakozesa ate accident, wantu nga wali open, kibeera kimala, then omale
oyogedde amannya g'abantu b'osabidde naye nabo balina okubeera nga nabo bakkiriziganya n'ekyo ky'osaba, then ebisigalidde bakama baffe baba bajja kujja bakole spiritual cleaning oba bakole okulongoosa okubeera nga bakugjamu obusiikitu obwo obubeera bwakuteekebwamu okusobola okubeera nga bakufuula robot. By the way, kirala kyeneerabidde mu mpiso zino bateekamu omwana omusaddaake mulamba jiini y'omwana. Naye twayonoleka twanextend nti waliwo mu America gwe nali njogera naye nga tukola argument nateeka ku eggombolola neŋŋamba nti nga tugamba nti mu mpisa emu bateekamu abaana 5. Najja mu inbox yange nanvuma n'agamba lwaki olimba tebateekamu abaana 5 bateekamu omwana omu. Nolaba nga really twayinoneka twanextend ani yabagamba nti okubeera nga mazima nga obulamu bw'omuntu omulala bubeerawo ate omulala alina okufa ku lw'omuntu omulala. Kitegera nga naye yeeyita expert dokita bateekamu jiini ya muntu omu, ekyo bayita lucification, how to manipulate our genes. Kitegera. Then ku nsonga ya Biden nsaba muleme kudda okutya, mmanye nti kakookolo akagenda okubeera nga kakola emirimu gy'ekitangaala okusobola okubeera nga kabeera nga kamasu eri abo ababadde balowooza nti mafiya munnaabwe akomyewo mu pre then asobole okubeera nga afinalizinga olugendo olwa okutereeza ensi. So kyemulina okutegeera nti oyo kamasu temubeeramu nakutya, mukeepinge vibrations zammwe nga ziri high, mukeepinge good earth, abasobola okusiiba musiibe nga bakama baffe we batusaba 16 hours ng'onywa amazzi ag'ekisu, ate twongere okubeera nga twewonga n'okubeera nga tulindirira buli we luba lugenda okukya wabeerawo enfuufu nnyingi. So ebyo byonna ebigenda mu maaso toggwa mu maanyi. Mawulire amalungi nti golden age eri already born. So katulinde twongere okubeera nga twewonga eri bajjajjaffe n'okutegeera obwakatonda obututuddemu, tusobole okubeera nga tubweddiza era tusobole okubeera nga tutambulira mu buufu obwo bwatutondebwa era mu kitiibwa ekyo kye twavaamu, kubanga embuzi ezaala mbuzi, endiga ezaala ndiga, ne katonda azaala bakatonda. So naawe nsaba okkiriza ogaane oli katonda weewaawo. Ndi kitangaala nkusindikira ekitangaala, ndi kwagala nkusindikira okwagala, ndi bumu nkusindikira obumu, ndi ddembe nkusindikira eddembe, ndi ssuubi nkusindikira essuubi, ndi mukisa nkusindikira emukisa, ndi muyiika nkusindikira omuyiika, ndi kukkiriza okutukuvu nkusindikira okukkiriza okutukuvu, ndi butebenkevu nkusindikira obutebenkevu. Tukozesa bwa katonda waffe tonda ensi gy'oyagala okubeera nga otambuliramu weewaawo. Atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa obuwangire bwabwe. Mbaagala nnyo. Akuume.